busaana mu kibuga kyokka ate bo aba ministry ne batafaayo kujja kukebera ku basuubuzi. Okwogera bino abaddazeeko wano ku kitebe kyaffe. Ng'obulwadde bwa COVID-19 bweyongera okusinziira ku bakugu ekyaviiriddeko ne kampeyini okusazibwamu mu disitulikiti 13 mu Kampala embeera yeraliikiriza wadde ng'ebyokwerinda binywezebwa entakera. Eifeemu ng'ekikuubo omujjuzo gw'abantu gukyali munene ddala nga ne ssentebe waabwe Haji Muhammad Katimba ategeeza ebyokulwanyisa COVID-19 babikwasa Katonda olw'obungi bw'abantu bye bafuna buli lunaku. Tuli ku ssaala Katonda atuyambe kubanga ffe mu nkola eyaffe tukolera ku bugubi. Omuntu n'akuliranda bw'ati ate nawe nga tovuewo onoonya kakulya. Enyamidde okubanga bangi ku basuubuzi ebiragiro by'obulamu babivaako dda nga ne minisita bagiwandiikira nga bagisaba okukebera ku bantu ne batafuna kwanukulwa. Singa waliwo okukebera okusooka abantu abo bennyini abasawo by'obulamu ne batatugayaalira. Ku mulyango oguyingira ekikuubo tewali wadde amazzi aganaayibwa mu ngalo, ekintu ekiteeka obulamu bw'abantu mu matiga. Ye Dr. Minsa Kabanda ayogedde ekirina okukolebwa mu Kampala. Zimbadde nsaba singa tubadde nga tusigadde mu maka gaffe agali eno e Kampala, mu mizigo gyaffe eno e Kampala, ayina etatwala bulwadde mu kyalo. Ebyekikuubo ngo bitadde ku bbali bannakibiina ky'NRM Busaabala basibye mu keetalako okweterekera Pulezidenti Museveni asuubira okugendayo ku Lwokusatu lwa wiiki eno okutema evvuunike ey'okukola oluguudo olwo. Bakulembeddwamu Samuel Bujingu amanyiddwa nga Jingo Show akulira ofiisi y'NRM Busaabala nga bayoyoosa enguudo ez'enjawulo. Tuli wano muganda nga tuli mu keetalo, tuli mu kwebuga Saabalwanyi w'eggwanga, tumulindiridde wano ffenga ku kitebe ky'e Busaabala, tumulinze mu Wakiso District. Ayogedde emu ku byebaagala Pulezidenti Museveni abakolere Busaabala okubanguyiza ku mirimu. Atongoza oluguudo luno era lukolebwe, tujja kusanyuka nnyo. Muzeeyi nkusaba taata oyitemu ku nkambi yo ku kitebe kyo ekikufefetedde akalulu muganda wange muzeeyi tonnaba kulaba naye akalulu wakawangudde dda 85% e Busaabala. Ye Musibeke yeesimbyewo okukiikirira omuluka gwa Makindi wano ku bwa Kansala ali mu ddwaliro lya Nsambya General Hospital Poocha na Bisago oluvannyuma lw'okuyiba abantu abatannamanyika nga bamusanze ava kutimba ebipande bye nga bamukubye badde batambulira ku boodabooda mu bitundu ebya Luwafu Makindi ku Ssekukkulu. Kati ntandika okuleekaana ababbi ne bankuba ekijegere wano abo ne mpulira ng'obulamu bukoze ekibugenze ne banzijako essimu n'ebipande byange bye nali nsigazaawo. Ono yakubiddwa eriiso ne feesi ng'alina n'ebiwundu ku magulu ng'ebbaluwa z'eddwaliro ziraga nti yamenyese enkizi. Bakuba n'ekyuma wano ogulu wano era kati nva kunkebera eggumba lyamenyese sisobola kutambula. Saagambye nti ku ssaawa eno takyasobola kukola mulimu gwonna era ng'agamba nti abamukubye obwedda bamulanga kuwagira Pulezidenti Museveni. Ate Meya w'Entebbe Vincent Kayanja Dipo alambuludde enteekateeka z'okutumbula ekibuga eky'Entebbe okukisitula kituuke ku ddaala ery'ekibuga. Omusasi waffe wayizzaamu naye n'amubuulira enteekateeka zonna z'alina. Ntebe municipality esangibwa mu disitulikiti y'Ewakiso mu Buganda okulira n'ennyanja Nalubale eri wasangibwa amaka g'omukulembeze gw'eggwanga amakulu nga n'abagenyi ba Uganda bonna eno gye batuukira nga bayita ku kisaawe ky'Entebbe International Airport ekifuula ekitundu kino ekyenyi kya Uganda. Entebbe gy'osanga n'ekkuumiro ly'ebisolo erya Uganda Wildlife Education Center awakuumirwa ensolo zonna ezisangibwa mu bifo by'ebyobulambuzi gye buvuddeko ekifo kino kyaleeteddwamu n'ensolo enkambwe eziyitibwa tiger. Uganda ze yali esemba okuba nazo mu myaka gy'ensanvu n'ekigendero ekyokutumbula ebyobulambuzi mu ggwanga nga James Musinguzi bwakunnyonnyola. Era njagala muleeta abaana tiger zino bazisomako mu ssomero naye tebazirabangako, mubaleete balabe tigers zino bakapa. Mu 2013 Entebbe yalondebwa nga tawuni esinga obuyonjo mu Uganda mu kunoonyereza okwakolebwa kampuni ya Vision Group mu bibuga ebisoba mu 5 era nga Meya w'Entebbe Vincent Kayanja Dipo atubulidde ku bize bikolebwa okukuuma omutindo gw'obuyonjo mu Ntebbe. Ne tuleeta enkola ey'okujja kasasiro mu bantu nga buli kyalo kirina olunaku emmotoka lweyitamu. Oluguudo lwa Entebbe Express Highway nayo lukyusizza endabika y'ekibuga nga kati abakulembeze batunuulidde kufuula ekibuga kyabwe eky'ebyobusuubuzi n'amakolero mu Greater Mpigi. Kubanga ate era industry area eya Entebbe City eri Kasanje era mwawo twagala okubeera nga ffe nga ab'Entebbe twongera okwepositioninga tufuuke ekibuga ekyobusuubuzi ekya Greater Mpigi.
boogedde TV etuuseeko ne mu katale k'okumwalo gw'e Nakiwogo akaasendebwa amazzi agayanjala ku nnyanja Nalubaale ku ntandikwa y'omwaka guno. Abasuubuzi mu katale kano batubuulidde engeri gye baasoomoozebwamu era nga kati baagala bekikwatako babeeko n'engeri gye babayambamu. Ekyokulabirako okumpi toyireti baagiggala era amazzi so nga baali batuzimbidde toyi ya mulembe. Toyi amazzi gaagiyingira ne gagibrokinga. Kati akatale tekalina we kagenda era wano twakomyawo kifuba. Tusaba gavumenti etuyambe n'abakulembeze betulonda mutudduukirire kubanga mmwe mulanga gwaffe kubanga bwe tubakubira omulanga mutudduukirire. Abasuubuzi basula emitima gye beewanise ng'eyabulira ow'olugambo olw'okufuna amawulire nti essaawa yonna bandigoba mu katale kano ke babadde bakoleramu okumala ebbanga eriwera. Kyokka mmeeya w'Entebbe bano abagumizza ku bwannannyini bw'akatale n'enteekateeka gye balina okuddamu okukabazimbira. Kanso teyina kirowoozo kirala ku Nakiwogo okuggyako okusigala nga katale ate akatale ke tulina ebbanja okubeera nga tukulaakulanya. Mu plan ze tugenda okuteekako essira akatale ako keetaaga okusitulwamu. Denga abasuubuzi mu katale ka Nakiwogo kano bakyagobaganyizibwa batubuulidde nti ate kanso ekyagenda mu maaso n'okubaggyako emisolo egy'okukolera mu kifo kino. Kakati kyebaagala ye kanso kubanga bafunira ekifo ekirala nga tebannaba kugobaganyizibwa mu kifo kino we basobola okukolera emirimu gyabwe. Ndi Julius Kafuluma ne Deo Kyaligonza ku Lwabukedde TV. Ate mu by'emizannyo Uganda Cranes ey'abazannyi abazannyira awaka 25 esitudde olunaku olwaleero okwolekera eggwanga erya Cameroon okutandika okwetegekera empaka eza CHAN ezigenda okubeerawo mu ggwanga lino. Ate empaka z'amasaza ga Buganda zizzeemu olunaku olwaleero n'ekibinja eky'ebulange. Tiimu y'eggwanga ey'omupiira ey'abaguzannyira awaka ey'abazannyi 25 esitudde ku saa 9 ez'olweggulo ng'ekozesa ennyonyi ya Ethiopian Airlines. Uganda Cranes egenze mu ggwanga lya Cameroon okwetaawo mu mpaka za pre-CHAN mini tournament ezitandika nga lumo zikomekerezebwe nga 7 omwezi ogujja. Uganda yakukozesa empaka zino omuli Cameroon, Niger ne Zambia okwetegekera empaka za Africa eza CHAN nga ze z'abazannyi abazannyira awaka ezitandika nga 16 omwezi ogujja. Empaka za CHAN zakubeera mu ggwanga lya Cameroon nga Uganda eri mu kibinja ekyokusatu omuli Morocco, Togo ne Rwanda. Abazannyi okuli omuteebi Ivan Bogere n'abazibizi Derek Ndahiro ne Murushid Juko be balekeddwa nga y'omutendesi w'abakwasi ba goal Sadiq Wasa yasikidde Fred Kajobe yagobeddwa. Z'empaka z'amasaza ga Buganda zizzeemu leero n'emipiira ebiri egy'ekibinja ekyokubiri ekya Bulange mu kisaawe kya Fufe Njeru. Omupiira ogusoosewo ku saa 6 ez'emisana Busireti mpudde ovuma goal 7 ku bwereere. Omupiira oguzzewo wakati wa Kyaggwe ne Buweekula guwedde nga Buweekula guwangudde ku goolo 2-1 ng'empaka ziddamu ku lwokusatu n'emipiira ebiri okuli ogwa Busujju ne Busiro ate nga Buvuma yakuzannya Kyaggwe. Ate katulabe ebiri mu ttu lya Azam TV. Ku Azam TV osaasanye kitono funa ebisanyusa osigale ng'olaba empiira gya German Bundesliga ng'oli mu makaago toddamu kubonaabona. Funa Azam TV ku ba agents baffe bonna.